You are watching Tariq Media. Welcome to our channel. Eddi mukimanyi muganda wange ettaka lyammwe lyalirenkana bwe liti lyaliterenkana bwe liti ate si famire eno yonna naye benjogerako bikwata ku buli famire bali affected n'ekiwamba ttaka oba n'ekibba ttaka. Abamu balibisa kibuli ne batwala twale, abalala ayita omu ku mmwe, abalala ne babassa mu mbeera enyigiriza lazima nga lino bavaako. Buli famire wano mu Buganda ebadde affected. Buli famire lwate biddwako ttaka, mumwe mulimu eyagenda okukola obwakadaama, mumwe mulimu eyasoma naye nga tasobola kufuna mulimu, mumwe mulimu ali mu magye naye nga tasobola kufuna promotion. Buli famire newankubadde bafuna abalina amaloboozi kuffe ne bamuyita ne bagamba Bobi ekikulu oyogera nnyo kugweyo obukadde bwemeka 125 biliyoni. Bwe batyo bakola, bwe batyo bakoze mu bantu abakulu betuwa ekitiibwa, bwe batyo bakoze mu bakulembeze baffe ab'ennono, bwe batyo bakoze mu bakulembeze baffe ab'amandiini, bwe batyo bakoze ne mu bajjajjaffe ab'erika, bwe batyo bakoze. Kakyasigala ffe nti n'okwogera amazima kabonero kabutaba na mpisa, n'olyoka otuuka mu bakulu ab'eddiini n'olyoka obabulira amazima. Omwana omulabye yagenze nga bafaza bali wali n'atandika okwogera amazima. Omulabye yazze mu bajjajja abakulu ab'obusolya n'atandika okwogera amazima. Kati okwogera amazima kabonero kabutaba na mpisa. Kiri controversial okwogera amazima, kiri controversial nze okugamba abantu nti nzaalibwa wano, kiri controversial nze ogende waffe Luweero nenjogera amazima. Nagenda nkole nembabulira ebizibu by'abanyankole, nengende Busoga nenjogera ebizibu ebiruma Abasoga, nengende Rango nenjogera ebiruma Abalango, naye bwe najja wano e Buganda nenjogera ebiruma Abaganda. Abamu nga bakozesa n'abamu ku bannaffe nekifuuka controversial, era baagala tuje. Ate abanafu b'emitima batandise okutya. Njagala obbazaamu amaanyi baganda bange, buli we mulabanga abantu ababanyigiriza batandise okufuuka uncomfortable, nga batandise okubulwa emirembe n'ebikolwa bye mukola, ebyo bye muba mukolera ddala. Buli woolabanga oyogedde ku busosoze mu mawanga, gavumenti ya Museveni netandika okubulwa emirembe, kubirawo ddala abo. Mwena mukimanyi musosozebwa naye temwagala kyongera. So buli kyokola nolaba nga kibabuzisa emirembe kyoba okolera ddala. Olunaku lwaleero baganda bange mbadde wakusoma lisiti naye nensevinga obudde, ne baganda baffe abasukka mu 13 bawambibwa. Bangi tetumanyi manya gaabwe, naye n'abatono betumanyiko mubamanyi, Bakanata Muhamadi, Olivia n'abalala bangi. Yavinira gazini bali makomera awatali musango kubanga Kyagulanyi yesimbawo ne bamuwagira. Bangi babuzibwawo tetudanga mubalabako. Olunaku lwajjo ono omukyala gwe bayita Wangadya yavuddeyo yakulira ekitongole ekiyitibwa Uganda Human Rights Commission, akakiiko akolanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga, n'agamba kituufu abantu bawambibwa era nga tasobodde, n'agamba ono bamuwamba ennaku z'omwezi bweziti ne bamuta oluvannyuma lw'omwezi. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu akamanyi nti mu nfuga ey'amateeka omuntu talina kusibwa essaawa 48 n'oli bamubuzaawo kumala mwezi, n'akomawo nga talina liiso, n'akomawo nga bamulawa ng'ensolo nga bamulawa, n'akomawo nga bamukulamu enjala, naye ekibeera nga kiryoke. So njagala okubajjukiza baganda bange, tetugenda kwogera bwogezi ku bizibu bino, tujja byogerako tubibajjukize nti gwe buli asirise, osirise nga muganda oba murepinga, osirise nga muganda oba mulaawa, osirise nga muganda oba mujjamu enjala, naye tetujja kukoma kubyogerako bwogezi. Njagala okubajjukiza nti tulina kye tusobola okukolera embeera eno. We can do something. Tulina kye tusobola okukola. Just ennaku zino kugenda bugenzi mu ggwanga kibafudde uncomfortable, temulekeraawo. Nabategeeza nti nja kuvaayo wamu ne ttiimu tubategeeze puroguramu yaffe ey'okutalaaga eggwanga lino. Kakati mwami Museveni ojja otukwata otusibe oba otutte, kubanga tutambula mu nsi yaffe. Tumanyi bulungi nti abantu abo betutya batutya nnyo nnyo nnyo, era njabawo ensonga lwaki batutya. Batutya kubanga tulina amazima ku saidi yaffe.
batutya kubanga tulina katonda kusaidia ffe. Katonda tabeerangako ku ludda lw'oyo anyigiriza, katonda tabeerangako ku ludda lw'oyo atali mwenkanya. Batutya kuba tuli bangi, batya kuba kyetwogerako kituufu mu mateeka g'e Uganda n'ag'okwetoolola ensi yonna. Batya kati kubanga Museveni twamuwalawala ne tumutwala mu kkooti y'ensi yonna oluvannyuma lw'okutemula abantu baffe mu 2-2. Mbasaba baganda bange buli w'oba ofunye omukisa bano abantu tubateeke ku mungi. Ebikolo ebyenjawulo birina okukolebwa bye tubagambyeko ne bye tutanaba bagambako. Naye njagala obbasaba baganda bange tuwuliziganye nga bw'owulira nga ab'Ekabale oba ab'Ejjinja oba ab'Erango nga balina kye bakoze naawe situkiramu. Twekolemu omulimu gye muli. Nyinza obutajja kubatuukirira mwe nga mmwe naye buli omubeera mukulembeze naddala mu abantu ba bulijjo mulonza ababaka bammwe naye temulirayinga nnyo ku babaka bammwe. Chairman Sejemba ajja kuba nti mukulembeze mulungi. Honorable Mani oba Matovu oba bakabaka bammwe bajja kuba bakulembeze balungi. Naye si be bagenda okubakomandinga baganda bange. Ebiseera ebimu mwina n'okubakulimbira. Kuba mmanyi Museveni mwina mwe abava e Lwengo mumanyi namwe abava e Lugazi mumanyi nti tulinamu n'ababaka muffe be bagula. Naye njagala okubategeeza baganda bange oba weetegereza ebyafaayo eby'emyaka gino emitono. Sudaani ebadde nannakyemalira omamuyita Omar el Bashir nga mugagga nnyo nga w'amaanyi nnyo ng'alina amagye g'amaanyi nnyo takyali mu buyinza ssaawa zino kubanga abantu beesula. So mbategeeza nti ffe mu nnaku mu wiiki eziddako n'emyezi egiddako twasazeewo butatula wansi, twasazeewo okukola buli kye tusoboka bwe tuba tetujjayo baganda baffe lazima eyo yeebere nga yemanduso egy'okutwala Museveni. Twagala mutwegatteko gyonna gye munaabeera tubanje baganda baffe. Kigenda kwera myaka 3 ndi wano njogera naye simanyi oba Machete bali mu mukulamu njala, simanyi oba Kanata Muhammadi bali mu musula mugonya essaawa zino wenjogerera. So bino bitwogerako tetuli mu kwejalabya, tubibagamba kubanga bwe baba tebannawamba mwana wo gwe baddako okuwamba bajja muwamba kubanga baagala ettaka lyo, bajja muwamba kubanga ayogedde amazima. Ffe twesowolayo kubakulembera okugenda ku kituufu naye tetusobola kikola ffekka, tulina okubeera nammwe. Bataata bamaama tetuli bakozi ba ffujjo, bataata bamaama tetusiga bukyayi. Wabula twagala kukyusa ggwanga lyaffe tulyeyagaliremu tutandise okaddiwa. Yeddamanyi oyo muto wange gwolaba naye ameze embi zonna zimumazeewo. Yemma mutukaddiya ate ne museka. Abasinga okunyigirizibwa be basinga okubeera abangu okugula. Bayikuwa batya 5,000 oba 10,000 ne weerabira nti naawe osaanidde. Eyo enkola abafuzi ab'amatwale gye baatufugangamu nga bajja ne batuuka ku kitundu ne balondamu abo abagezigezi ne babawa buli omu mayiro y'ettaka ne mama ne batwala mayiro endala esigaddewo. Tetusobola kugenda mu maaso nga tuli bwe tutyo basebo ne bannyabo. Naye abagenda okikola tebagenda kuva Bulaaya, tebagenda kuva wantu walala wonna bagenda kuva mu mmwe. Ffe twesowoddeyo naye bwe munaatukiiririra naffe mujja kuba mutusaddaase. Kijja kuba kitegeeza mugenda kubeera abaddu emyaka emirala 50 paka ate omugigi omulala bwe guli ekyawa. Njagala okubategeeza baganda bange tewali asobola kufuula sireevu okujjako ng'omuwadde olukusa, tewali asobola kufuula muddu okujjako ng'omuwadde olukusa. Njogera nammwe abavubuka abali wano, towuliriza muntu yenna ne woba obadde omuwa ekitiibwa ky'amaanyi akeera ku makya ng'ayagala osigalemu eno embeera agambe mwana wange kakkana yakatono kati oyo mulabewo. Ne bwoba omuyinako Oluganda oyo mulabewo. Towulirizanga muntu kabeere wa kitiibwa atya, kabeere n'enneema yenkana atya naye ng'ayagala osigale ng'oli muddu. Oyo mukyamu, oyo mubaka wa sitaani. Tewali asobola kufuula sireevu okujjako nga omukkiriza. Njagala okumaliriza nga mbabuulira luno olugero kuba bino bye tulimu si ffe tubisooseemu. Bajjajjaffe baalwanisanga muzungu. Abazungu bwe twava batufira nga tunafuna independence ng'abazungu bwe batufuga kati omuzungu yenna olususu bwe tulaba mu bitabo ebitukuvu batusomesa mu luzungu ng'otya omuzungu
oyinza otya okuwakanya omuzungu ne bajjajjaffe baafunalo ne balwanyisa abazungu naate kati bano abaddugavu bannaffe ate nga tumanyi bajjera namutangira ennyama. Ekyenjawulo tulina kusooka kweyawula kwabo abali mu ffe ate nga be bakongojja abalabe baffe be bamekingiza sure batusibira mu buddu. Edda nga baana b'abaddugavu bakyali basirevu nga bakyali baddu walingawo omukyala bamuyitanga H.E Kyagulanyi. Omukyala oyo yali mukazi nga si musajja era abakyala ekyo kibalage nti nammwe mwina omugaso mwagwa amaanyi nnyo mu kutaasa eggwanga lino. Omukyala oyo ye yali muddugavu naye yagamba sigenda kubeera muddu wa muntu era y'omu ku baddugavu abeewaggula ne bava mu kitundu ekyali kifugibwa abazungu basirevale oba obuddu omwana w'omuddugavu nga alina kuba muddu nga kiryeteeka erikola ne bawaŋŋanguka naye nga bagira n'afuna abantu be ne baddayo ne basevingayo abaddugavu abalala ne babatolosaayo ne bava mu buddu. Omukyalo oyo yakola statement yagamba nataasa abaddu 100 ne mbajja mu busibe naye nanditaasiza bangi okusingawo singa baali bamanyi nti baddu bangi kuffe tetumanyi nti tuli baddu era bangi baddu naye tebakkiriza nti bo basobola okwetaasa. Bangi bamanyi nti basobola okwetaasa naye bw'omugamba nti okwetaasa kikwetagisa kumala nnaku 2 nga tolidde, kikwetagisa kwesonyiwa music wa ndongo, okwetaasa kikwetagisa kuzibikira obusuwa bwa mululu najja kikkiriza. Omukyalo oyo olunaku lumu yagenda ku faamu eyaliko abaddu yagenda ne banne waliwo abazungu nga 5 6 ne babayisaamu ebitala abazungu ne bagwa wansi n'abakuŋŋaanya nga bali basirevu 100 n'abagamba kati mmwe saawa zino tuze bataasa era tugenda naye n'abagamba kummwe n'ababuuza kummwe ani mwetegefu ani ayagala okufuna eddembe lye awanika omukono bonna 10 ne bawanika omukono naddamu n'abuuza ani ayagala olunaku lwaleero okulekerawo okubeera omuddu awanika omukono bonna 10 ne bawanika omukono n'abagamba emikono mugiteeke wansi n'abala n'ababuuza kummwe ani yeetegese okukola buli kyetaagisa okufuna eddembe lye 7 be baawanika 3 tebawanika. Omanyi kye yabagamba kati mwe 7 abeetegese okukola buli kintu okubeera n'eddembe lyammwe kyemulina osooka okukola kusanjaga bano abajiijiiza 30 kubanga be bayimiridde wakati wammwe n'eddembe lyammwe. Njagala okubategeeza oyo omutiitiizi akugamba nti biveeko, oyo omutiitiizi agamba tosemera byabufuzi, oyo omutiitiizi agamba totegeera, oyo omutiitiizi agamba tolwanyisa Museveni, oyo making sure omujja mu maaso go kuba yayimiridde wakati wo n'eddembe lye. Webale nnyo okumpuliriza abasomi manyabo omukama abantu b'omukisa. Singa tubadde tumanyi twaliyimiridde waggulu. Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.